Zabbuli eya 39 ya mukulu w'abayimbi ya Yedusuni, Zabbuli ya Dawudi. Okusaba amagezi n'okuluŋŋamizibwa. Nagamba nti neekuumanga amakubo gange nemenga okusobya mu bye njogera. Nasirikanga ababi nga bali nange, nasiruwala ne nsirika n'ebirungi saabyogera, okunakuwala kwange ne kweyongera. Ne neeraliikirira bwe nalowoozanga nga nnyongera okweraliikirira, ne ndyoka ŋŋamba nti, Mukama, ontegeeze enkomerero yange n'ebbanga lye ndiwangaala, ntegeere bwe ndi omumenyefu. Laba, ennaku zange wazigerera ku luta, n'obulamu bwange buli nga si kintu gy'oli. Mazima buli muntu ne bw'awangaala mukka bukka, Seera. Mazima buli muntu atambulira mu kifaananyi ekitaliimu. Mazima beeraliikirira bwereere, akuuma obugagga so tamanya ani agenda okubutwala. Ne kaakano Mukama, nindirira ki? Mu ggwe mwe nina essuubi. Nzigyako ebibi byange byonna, tonfuula kivume ky'abasirusiru. Nasiruwala saayogera kubanga wakikola. Toyongera kumbonereza. Amaanyi gampeddemu olw'okukuba kwo. Bw'obonereza omuntu olw'okwonoona kwe, omumaliramu ddala obulungi bwe ne buba ng'obuliiriddwa ennyenje. Mazima buli muntu mukka bukka, Seera. Wulira okusaba kwange, Ayi Mukama, owulire okukaaba kwange. Olw'okukaaba kwange nyamba, kubanga nze ndi mugenyi gy'oli, omutambuze nga bajjajjange bonna bwe baali. Onsaasire ndyoke nziremu amaanyi nga sinnava muno ne sibeerawo.